إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Ndini muganda wange owekitiibwa Alhaji Haruna Saazi Mabira hafidhahullah wa rafa'a darajatahu fi illiyin innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Haji tukyali ku nsonga ya taribiya enkuza y'abaana erimu obulemu tuleetedde abaana bafe okubeera nga tebatwagala. Emisomo ebiri gye twakalaba oba oliawo guno gwe gwokusatu era nga gwe gusembayo twaliyagadde okubaako ensonga zetuwumbawumba nazo omusomo guno oba oliawo zetutasobodde kubeera nga tukoonako mu misomo ebiri egikulembedde. Obadde ogamba otya? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abebitiibwa mwenna batuwuliriza ku rediyo yaffe Enganzi. Sheikhe, e Uganda tulina ekigambo kibatera okukozesa nti eddembe ly'abaana. Naye naawe bw'ovuddeyo kituufu oyongeddeko okulwanirira eddembe ly'abaana. Nalina kojja wange ng'alina ekigambo kyakozesa nti ffe tulina ddembe lyaffe ng'abazadde, kubanga omwana ensonga zaali mu kukolera mu nnyumba, ennyumba nange yange, nze siinako ku ddembe lyange. Mu bufunze okwataganyiza ewamu, kubanga buli lw'oba oyagala okutereeza olina okukakkanako okimeko tubeere wakati. Kati sheekhe mu bufunze omwana ono bw'oba oŋŋaanya omukuba oŋŋaanya tukole kiriwo ekyowakati ekijja okugasa eggwanga emyaka egijja. Mwana wange oba mwana wa ggwanga, mwana wange oba mwana wa ggwanga. Awo nkole kinze nga nze. Kakati ab'ebitiibwa teri kubuusabuusa nti abawalimu ebbanga lyonna bamashayikhi hafidhahumullah wa ra'ahum jami'an. Buli muntu akwata akazindaalo okubaako nekyayogera naddala nga ayitira kusaidia eddiini. Ebigambo byolekeza nnyo abaana okubeera nga bawa abazadde baabwe ebitiibwa. Omanyi lwaki ekyo Haji? Olw'ensonga nti sheria yaffe ey'obusiraamu yakitwala nti omwana yasuubirwamu okubuuka ensalo ku muzadde. Wangi sharia yaffe ey'obusiraamu yakitwala nti omwana yasuubirwamu okubuuka ensalo ku muzadde. Tiyakiraba nti omuzadde abuuka ensalo ku mwana we, wabula ate yamutiira butiizi kubeera overprotective eri omwana. Akubi ku mwana we ng'abuukayo speedi. Yenna ayina kakosa ku mwana. Omuzadde tutya buti kubeera nga tayagala kintu kyonna kikosa mwana. Kitegereka? Kati ate ye omwana ayagala omuzadde ne naturally obwagazi bw'omwana eri omuzadde tebufaananira ddana bwagazi bwa muzadde eri mwana we. Ekyo buli muzadde akimanyi. Kituufu. Buli muzadde akikola ki? Akimanyi. Kati obusiraamu bwajja n'amateeka nga gatunudde eyo nga kiri eky'omuzadde okubeera nga omwana waali seefu mu mikono gye kiri obvious mu sharia yaffe ey'obusiraamu. Era ebintu ebiri obvious obusiraamu tebwabiteekako mateeka matongole, bwabirekera obulamu bw'omuntu. Ekyokulabirako tosanga aya egaana abantu kulya mpitambi. Kiri obvious nti omuntu tayinza kulya mpitambi. Kakati oli afulumye ku bubumbwa, abantu bonna basiraamu bakatoliki bonna babeera ne bakyewuunya
naye omuntu asobola okuba n'appetite y'embizzi, asobola okuba n'appetite y'omwenge, asobola okuba n'appetite y'ennyama y'embwa. okimanyi neriyo abazadde abaliisa n'abaana empitambi. Kakati yensonga lwaki owulira nti buli walimu akwata akazindaalo bwatu bakola atya. Kati ogenda okkakkana abazadde bangi ne bajja bafuna ekintu. Oli mwana wange Allah yakumpa wangi ndi waddembe okukola kyenjagadde, ani anaakumbooza, nja kwettira. Ate nno haji nga tuyimiriddeko awo katono. Allah teyateeka baraka mu bigambo bibi. wangi Allah teyateeka baraka mu bigambo bibi. Gwe buli wootiisa omwana wo n'ekintu ekinene olina wootuuka n'okwatibwa n'owulira nga anafuye obutakikola. Ogenda okkakkana ng'okakidde olaga omwana ontu bulijjo ky'omugamba osobola okukikola wadde nga jjano. Okitegedde bulungi? Nja kusalaasala emimu ekyo, nja kusalaasala emimu ekyo. Kyekiddirira kajja kulowooza nti nsanga ofuna kajirita kekiki olabiko nga kakaawa. Mwana nga kituufu maama amusaza emimwa. So nga naawe mwennyini tokkirizibwa yadde okwesalako akagalo. Kakati ogenda okkakkana ng'okoze ebitaliiyo. Kakati akagambo ky'oyogedde ekyo awo wagazi era wenjagala okgenda. Tukimanye ng'abazadde okuva olwaleero oba munange goba tukimanyi nti omwana ono Allah amulinako obuyinza okusinga gwe omuzadde. wangi Allah amulinako obuyinza okusinga gwe omuki omuzadde. Era waliwo amateeka Allah gyateeka ku duniya kuno okulaga omwana enkizo y'omuzadde. Naam. Naye nga tolowooza nti nno amateeka ago eri mu maaso ga Allah gwe tuvunaanwa mwana ono. Ekyokulabirako omuzadde mu Busiraamu tattibwa ngasse omwana we. wangi Tattibwa ngasse omwana we. La yuqtalu walidun biwaladihi. Nabbi watu byalamula la yuqtalu walidun biwaladihi. Omuzadde tattibwa olw'okutta omwana we, naye ate ye omwana attibwa olw'okutta ki? Olw'okutta muzadde we mu sharia y'Obusiraamu. Kitegerekese. Naye tekitegeeza nti omuzadde oyo bwajja mu maaso ga Allah nti agenda kuyitawo buyisi nga yakwata omwana we gwazala n'amutta. Asuubira ddala bulungi nnyo okuyingira omuliro n'agusiraaniramu olw'okutta omwana. Ne wano mu mateeka g'edduniya Allah batubyalamula okusindika message eri abantu bonna basobole okutegeera enkizo y'omuki y'omuzadde. Kakati ebintu bino okubitegeera obulungi, igwe tolaba gwe tofuga mubiri gwo mu nnamula y'Obusiraamu tolina beetu ku mubiri gwo nti oli wadde gukola ky'oyagadde. Olina amateeka ga Allah ku mubiri gwo gw'oba oyagala okukitegeera nywa obutwa wette ogenda nti nze ndi wadde mukokola kyenjagadde kannette. Nabbi yagamba mu hadithi muttafaqun alayhi eri Bukhari n'Omuslim, man qatala nafsahu bishay'in udhiba bihi. Omuntu ekintu kyeyettisizza agenda mu maaso nga abonerezebwa nakyo, abeera mu barizakh ali mu ntaana ng'agenda maaso n'okweboneza n'ekyakoze atya. Kati hadithi Abi Hurayra yo mpanvu yaga man taradda min jabal faqatala nafsahu fahuwa fi naari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Man taradda min jabal, edda bayagalanga okwettokola suicide bakolanga batya? Bayambukanga gasozi waggulu. Kati agasozi gaba akagayinja agamanyi wansi eri naye kasuka mu mpompogomo ezo n'afa. Niraba n'okwetayitidde mbulumi naki naye ujjawo otya omwoyo gwo, ani akukkiriza okugujjawo? Allah takukkiriza okugujjawo. Tolina freedom
ey'okwekola ky'oyagadde nga si kyaggasa mubiri guno tokkirizibwa. waman wajaa nafsahu bihadida, singa okwata ekiso n'okyefumita. Oli gwe tulabye olwaleero be bali abagenda ku wakazi house waggulu naye kasoka nagwa mu street n'abetenteka abo nabbi agati abeera mu mbeera eyo takoma kubeera nga bwe yeekasuka bwabetenteka okutuusa ku lunaku lw'enkomerero nayingira omuliro n'abonezebwa n'embeera y'emu. mu hadithi eyo nyini nabbi agati waman tahassa summa, singa omuntu akwata obutwa fasummuhu fi yadihi, akwata obutwa n'abunywa, obutwa buno tebukoma kubeera mu ngalo ze. Oluvannyuma lw'okwetta bw'ati ekibonezo kibeera continuous. fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi naari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. waman wajaa nafsahu bihadida, nakwata ekiso neyestabinga neyefumita neyetta fahadidatu fi yadihi yajau biha fi batnihi khalidan fi naari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. zebadde manyi nti ebyensi byabavudde kakati nedda nti kanfe mpone ayingidde emitawaana egitatuuka egamba ng'ebiri gyabadde mu duniya tegituuka mu kwota ya gino gyayingidde. Kitegereka? N'olwekyo kikye twagala eno tokkiriza okwetemawo kagalo, tokkiriza okukwata kagirita haji bwoti munnamula y'obusiramu ofuna ezambi n'okwata kagirita cop neweesala, tokkirizibwa okujjako omusawo, tokkirizibwa okukwata n'otemako kagalo okujjaku walwadde n'ogenda ekyo bakikola kutaasa bulamu ne mu ngeri y'okubuzannyirako abadan. oyo yeggwe fama baluk man huwa laisa anta, olaba gwe mwennyini bwekityo bwekiri tokkiriziddwa kati ate okkirizibwa otya, obwongo bwo bukulaga butya nti olina eddembe nebbeetu erijjuvu okukola omwana wo kyoyagadde, okumwasa omumwa, okumukwata n'omuzumya n'omukuba ku kisenge, okumusuza ebweru, okumuteeka waggulu ku kibanya ayitemu akakka, okumwokya emimwa gino simanya nti yalidde ku nnyamayo. Obyetegedde ebyo ebintu ebyekibuyabuya abazaddamu bye bakola n'ebiro ebifaanako bwe bityo. Yenga nze nakwezaalira nze nedda mu busiraamu tetukirina ekyo, nze nakwezaalira kola ekyenjagadde tetukirina. Kikye tulina haji twagala tunulye ku bujulizi obw'enjawulo engeri obusiraamu gye bwatulungamya ku baana baffe. Ekisooka nabbi sallallahu alaihi wasallama mu byettendo bye yatulekera alaihi salatu wassalam yatulekeramu okutulaga obwongo bw'omwana n'engeri Allah gy'alabamu omwana ono. Yagamba alaihi salatu wassalam nti rufi alqalamu an thalath, ekkalaamu yasitulwa ku bantu bameka? Basatu. rufi alqalam an thalath, ekkalaamu yasitulwa yaani eri waggulu bwe tetudde ku lupapula nsitufu erinze bulinzi abeeko kyatuukako eryokekke ku lupapula etandika okuwandiika. Nebbanga lyamala nga akyali mu mbeera eyo eri waggulu weeri ekwatiddwa ekoze etya naye ensitule teri ku lupapula terina kiri mu kuwandiika. rufi alqalamu an thalathin, ekkalaamu yasitulwa ku bantu bameka? Ani sabi hatta yahtalim, ku mwana omuto yenna okuva lwafuluma mu lubuto okutuusa lwafuna al ihtilam, yaani okutuusa lwerooterera, okutuusa lwagenda lwafuna obubonero bw'obukulu. Kitegereka? Oyo ye mwana omuki omuto. Kati gw'omuzadde omusiraamu omwana yalibadde nga bw'abeera ku nsi nga n'atonnya ku nsi nga atonyedde ku nsi mu mikono gy'omuzadde omusiraamu nga yalibadde mu byengera bye yeebaza Allah mulimu n'ekintu ky'okuba nti atonyedde atuukidde ku nsi mu mikono gy'omuntu ali mu ddiini erina hadithi eno ali mu ddiini erina hadithi eyo nti ye Allah eyashepinze omwana ono mu lubuto n'amuteekako enjala
n'amuteekamu organize zonna eziri munda n'amushepinga kungulu nga bw'afaanana yaani nnyini ye mu bujjuvu mu mazima na buli mbeera yonna kubanga Allah yennyini muntu mu buli mbeera yonna naam omwana ono tamuvunaana byakoze naam mu ngeri egenda okumubonereza so si mu ngeri y'okumugunjula ko okugunjula tugenda kukulaba ya gulaam sammillah wakul biyaminik wakul mimma yalik nabbi ekigambo omwana omuto Amru ibn Abi Salama yali ali mukulya batule bali mukulya mwana muto tanaweza emyaka 7 agati wa kanat yadi tatishu omukono gwange gwali guli eno kyavuga nti ya gulaam owange gwe mulenzi sammillah gamba nti bismillah ng'ogenda okutandika okulya wakul biyaminik bw'obanga oyaliisa mukono gwo gwaki wakul mimma yalik emmere lya ekuli muki mu maaso okitegedde wakul mimma yalik ezo adaabu esatu nkulu nnyo ku mmere era abasiraamu zebagwana okusinga okuteekako ebirowoozo okusinga balekerera ebintu bwe bityo ne beeyizaayo ebintu byabwe ebyokufuga abaana obumbula nga ki abaana bali ku mmere bonna ki osobola okuyitawo notamanya toloo n'abantu abo lwaki teri yenna kkiriza kwogera ku mmere ekyo tekiriyo mu busiraamu si kya mu ddiini yaffe ey'obusiraamu obutayogerera ku mmere la abantu balya boogera abantu balya bakola batya balya boogera naam naye gwe ojja kuleeta ebintu gwe ng'obiyita kugunjula nga kufuga bumbula ate okugunjula n'okuyitako sanga omwana ali awo aliisa kkono kayagadde oba bw'oba omugamba okuliisa kkono tomuliisa kkono tomugamba kuliisa kkono mu talibiya ya kisiraamu wabula mu ngeri ya buwangwa nti omuntu tekimanyiddwa nnyo nti aliisa omukono gwa kkono okitegedde bulungi yani nga tokifunamu na mpeera ya talibiya nga twegalire naawe mugene mulire wano tuli ku lusaniya tulabako nabbi atudde ku lusaniya olwo tulabako Amru ibn Abi Salama naam nga atudde oyo yali rabiba we Abu Salama yali amuzaala kati nabbi nawasa Ummu Salama naam mukyala wa Abu Salama ono omwana ajja mu mikono gya nabbi sallallahu alaihi wasallam batudde ku lujjuliro lumu omwana ono omuto kwali ne nabbi kitegeeza enkola y'okubeera nti gwe oteekeddwa kuliira eri wekka naam teri haramu naye si yesinga obulungi ku talibiya teri ki nti otudde eri muzadde bakuleetera ebyokulya n'oliira eri n'okola otya ate ekyo ago makulu malala era gegali ag'okwewa ebitiibwa ebingi gwe gyoko haji gyokoma okwewa ebitiibwa ebingi kitegeeza constitution erimu ensobi nnyingi ezikolebwa ewuwo gwe gyoko buli kitiibwa kiweneanikako kireeta ensobi kireeta omusango ogutali mu maka malala agatalina kintu ekyo totula mu ntebe ya ekyokulabirako olina tugambe ki gwe manya nti buli kyonna kyeweeteekako nze kino nze ng'omusajja kino nze kino naam gwe manya nti ogenda kuba n'ensobi nnyingi imma bajja kukola ensobi ku sowaani yo oba bakola ensobi ku kikopo kyo oba bakola ensobi w'otuula oba bakola ensobi mugira mu kwogera naawe oba bakola ensobi mu kutunuulira oba bakola ensobi mu kuyitako oba bakola ensobi mu okategedde gujooka omukuba ne lisiti ennene ey'ebitiibwa by'oyagala gy'okoma okubanga mu nnyumba yo mulimu emisango mingi egyo emisango ebyo tegigenda kukulekera mwana kaafubutuka mu nnyumba bw'ati bamutegeeza butegeeza yitako mu kyalo obuze ku taatawo okitegedde bulungi lwaki kubanga yava mu barakisi sina barakisi yava mu safe house yafubutuka bwe yagenda bw'ati edduwaye nga yalina nnyo edduwa y'okuva ewako okusinga edduwa y'okuyingira ejjana kitegerekese kakati ekyo kikyamu nabbi saa sallam atulanga n'omwana ono ya gulaam sammillah wakul biyamin kul mimma yalik
amusomesa. Kati omwana ono tulina hadithi eyo rufi alqalamu an thalathin ne tugamba nti kalamu eno yasitulwa ku mwana ono nam okutuusa wali ng'afunye obubonero bw'obukulu. Kati wano wansi kyekiriwo at-ta'dib kugunjula. Tumugunjula tetumubonereza. Wano wansi kugunjula tetumubonereza. Lwaki? Kubanga ne Allah atugunjula. Wanji? Allah atugambye nti kalamu tandika tuwandikako wali wano wansi abeera atugunjula tatuleka. Tulabye nabbi nga Amr ibn Abi Salama naam omukono gutambula ye freedom yeye muli bwawulira nabbi amulese ya gulam wegwe mwana mulenzi samillah okulu biyaminik okulu mimma yalik gamba bismillah oliye mu maaso go oliisa omukono ogwaje yagamba kya Abu Salama gati fama zalat tilka tu'mati saakoma kubeera nga bwentyo bwendya yebimwigiriza tunaza myaka 7 radiyallahu anhu. Kitegereka kati eyo taribiya Allah agitusomesa muru awladakum bis-sala wa hum abna'u 7 mulagira abaana bammwe okusaala nga ba myaka 7. Olabye taribiya gyeri wansi eno naye agambye ati wadribuhum alaiha li'10 temubakuba tukuba baana miggo gya ssala nga tebanaweza myaka 10. Abanasale nga tubakuba okitegedde bulungi mwabazayo mujja kutubuulira ekyo. Wanji mujja kitubuulira lwaki tubakuba antogedde na director siwekiri kakati ebyo byolaba okukwata obwana obuto bwa nasaro bwakyo okubuyisaamu emiggo emiyitirivu olw'essala kyonsobi wabula taribiya kubwagazisa kubukola butya bannange. Bino ebintu byetugamba bino ebintu byetugamba tulisoma ddiini tumanyi nti tuli mukwogera ne constituency eri so conservative eri sensitive ku bintu bifaanako bwe biti kubanga yemanyidde kuwuba miggo giri mu bbanga giwuba gyetala mu ssomero gyetala mu maka gyetala mu kkubo gyetala buli wamu era omusomesa okutambula compound batalina muggo abanga batalina musomesa. Kati tumanyi nti si byangu bino byakugira naye twagala naffe tusemberereko abantu tuli nsolo tusemberereko abantu kale kanyongereko ekigambo ekirala tusembereko abantu abalala abatali ffe era nga nyongera okubajjukiza abazadde ti wallahi abaana bammwe mu Afirika bemukuba emiggo egy'ente eyo nsobi gye njogedde kasartu nkendezeza abaana baffe tebakuba miggo gya nte babakuba gyaki simanyi yo nsolo ekuba miggo gikuba baana mu Afirika nze sigimanyi gwe gimbulire mbuzi mbwa ente namukubye emigoba nte ente kugigoba bagikuba emiggo 3 siwe kiri singa batukuba emigoba nte singa tuli bulungi nyo twali omusomo gwali baddewo guno omusomo gwali nga tukuba migoba nte emigoba nte bagikuba emiggo 3 nibo gijini bagiziiri siwe kiri naye gwe bakuba 3 bakuba 7 bakuba 12 bakuba yakomyewo yakulagidde ogire osimule eddiiro ontegedde n'ofuluma ebweru bambi wagenda okugira nga subhanallah akapiira ogenda okumulengera eringa ya rabbi bandagidde okusima neerabidde nolokotolontoka emisindo osimule eddiiro nakusingana nga oli wakati oli kulaki oli mukulisiimuula awo n'olyawo 8 emiggo n'olyawo emeka 8 kakati singa osse muntu lwali badde 8 siwe kiri bwekuba nga okusimula eddiiro kukubisa omwana emiggo 8 kitegeeza nti kutta omuntu egyo maama sogikuba oba bataata naye ngambye kutta muntu kitegeeza singa wasse embuzi ye wali kubiddwa emiggo 8 anti wano 8 kukusimula eddiiro wali mukube nti wasse embuzi ye kakati ate wasse muntu akusanga n'okufa ofudde nga talina tewali nakukuba akusanga n'okufa wefiiridde dda uba ofudde dda kati rufi alqalam an 3 ekalamu esula ku bantu bameka omwana tumulabye
tumulabi omwana ono gwe tulabye ng'ekkalaamu yamusitukako twetaagawo poyinti enkulu eryemu awo mu hadithi eyo ng'omuzadde omusiraamu Allah akusitudde ku batali basiraamu abatalina hadithi eyo twagala poyinti nti omwana taba na magezi ne bw'owulira nga koogedde nnyo nga kajagujagu nga kakola obumotoka ng'okalaba kakola katya Allah yali badde agamba nti akakeera okwogerako ekkalaamu ekawandikeko nga kamusanvu akatambula amanku myezi 6 nikazi kateŋŋedde katambula ekawandikeko nga kamwenda oba kamukaaga ne yagamba hatta yahtalim bikakuddeawo kola bitaliiyo n'omwana okimanyi haji mu bintu ebikubisa abaana la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la mulimu ebintu ebyewuunyisa omuzadde asobola kuleeta bisikuiti n'agiwa omwana nakola bisikuiti n'amuwa omwana si bwe kiri bw'amuwa omwana namugamba mpaako omuzadde aleese bisikuiti n'amuwa katabanike kakasaato nakamenyeraako kagamba nedda ono wange mpaako mpaako nokukaba nekakaaba nakatika n'akaana n'akakuba kajja kuba kakodo n'akakuba akuba akaana ak'emyaka 3 ng'ekyo kakoze kyennyini kikulaga nti tekatege yeddaliiri yokkalekera ddala yeddaliiri yogaba nti okakuba kuba buba bubuyabuya ate yekoze nga daliiri yokkakuba okufiira okutegeera okitegedde bulungi kati embeera efaanaganako bwetyo kirimu ebyo ebikubisa omwana mu ebyo bikubisa abaana era mulyango gufaanako bwe gutyo okufiisa ku buliri okufiisa kuki hadithi etugambye etya rufi alqalama an 3 Allah tabonereza muntu kubanga ekkalaamu eri kitegeeza kyokoze ojja kubonerezebwa olwekyo kyokoze kibayite ekkalaamu erikuwandiikako ekkalaamu yasitulwa ku bantu 3 ani sabi hatta yahtalim omwana omuto okutuusa nga afunye obwino bw'obukulu ekyokubiri wa ani naimi hatta yastayqiz n'omuntu eyeebase okutuusa nga akoze atya laba kiyasi eyo kagamba wano okubanga omwana wali atunula bakulaze wali nti Allah amutadde mu kategori y'omuntu eyeebase okulaga omwana kikyali kitegerekese kakati ono yeebase naye Allah akugambye nti kalaamu temuwandiikako kitegeeza ki singa asituka n'atambula ng'ali mu tulo kibayita okutambula ekiwalazima najja n'alinnya mu mmere omuzadde nga musiraamu ebyaddala ng'ategeere tayinza mumukuba ng'awulira alaba oposibiti okuba ti agirinnyeemu ng'ali mu tulo kitegerekese kakati mu miggo ate nno nga si mitono emingi giri egitambulira wali mu 3 mu 4 kale mu 2 mu 5 kale omusadde ase nakkuba 15 mulimu okufiisa kuki mulimu okufiisa ku buliri nenga hadithi wanekulaze nti oyo tavunaanibwa naye nga gwe tukuba abonerezebwa ate era mu mbonereze y'amagezi nga bwetugiddiŋŋaana hadithi tugenda kugiraba omutakkiriza kukuba mwana kiboko esukka 10 takkiriza nabbi yekigaana naye abonerezebwa yaliwa yona atunula atuddaawo n'afuisaawo gweki teekayo nebirowoozo ayinza okubanga mulwadde naye singa okizoddera nti muze olwolumu yaani mu ngeri y'obugunjuzi gwe omuzadde bwokuteekayo ebirowoozo omwana alimu asobola okubonerezebwa naye haji okufuuyisa ku buliri ng'omuntu yeebase tekikubisa mwana kibooko wabula omuzadde akola atya kubanga kinyiiza kitama kisobola okuleeta olusu mu nnyumba si bwe kiri n'ebyo ebingi ebifaanako bwe bityo akola atya omwana ono amuyambako mu kumuyambako hajo n'akantu kuwayogera ku nsonga eno kyali kiki
kusonga y'omwana afuyisa ku buliri seeka kikumalira okuyita banno ne bagamba nti ono yafuse ku buliri banne batoobe kuba baganda kubanga luwo batoobe nga tebafuka ate ono nga mukulu afuka obuswavu bwawulira awo businga emiggo emirundi nga 10 awulidde ssebo ekyo kyokka so kaakati awo simanyi kyobozaako omwana yenna ali mu tulo waliwo ebintu abazadde bakola bwe mwana gwe nga tonneebaka sooka ogenda ofiise bwe mwana gwe tonywa kyayi kiro katufunze bwe ti haje tugambe ti ebintu byonna omuzadde byamanyi mu magezi ge ag'ekizadde ag'obukulu Allah gamuwadde nti omwana ono tayinza kukula n'abikola tagwana bimukuubira nga muto wabula tagaana kumulaga nti binene n'okumutiisa nabyo kati kana akaana ak'emyaka 3 oli mumativu nti ku myaka 6 toyinza kawa biskuit nogati mpaako nekagaana amagezi go gakiramula toyinza kagamba ku myaka 6 nti mpaako nekagaana siwe kiri toyinza gamba mwana wa myaka 10 myaka 7 stuka wao naganirawo kitegereka kirega nti akaana ak'emyaka 2 kitundu 3 simanya kwogera nnyo kokolete stuka wao nkagana bikutuka wao tiara bipaka kali kochi kotambula ngogenda okusatu seeka kirese bulungi kakati wa anil majnun n'omulalo hatta yafiq okutusanga azemu amagezi abantu abalinanyiziddwa omwana kati abantu bano ababiri ali mu tulo n'omulalo babatadde mu hadithi emu n'omwana omuto kyingira kinene okuzaalibwa n'otukira mu mikono gy'omuzadde omusiraamu amanyi hadithi eno kitegereka abamutebenkevu nti ndi mukudiiringa na mulalu ndi mukudiiringa na yeebase ali mu kutambula n'okwo kutambula kulamuleko nti kuli kwakiwa lazima okw'omuntu yeebase omulalu ono ali mu hadithi eno tamala gasala kkubo obadde okimanya ekyo kituufu omulalu ono ali mu hadithi eno usona omusingana nga yogera ebintu mu sense emyawo bisesa abantu awo nibo mukuŋŋaanirako sibu n'ebyobufuzi nga byogerako zimanyi nabikino siwe kiri ate nga addayo eka neyebaka amakulu nga asobola okwezza amanyi obudde bwekawo nga ntibutuuse nadda ewaka awamu omusingana nga n'okufaayo okunyiranyirira okitegedde bulungi twamuyina omusajja omulalu olunaku lumu nanyina bye nalina ebyokulya nemuyita bamuyita nga musomesa nkwere ku kino yambuuza ekibuuzo nti gonaawa omala mubuuza olidde bulungi gonaawa omala mubuuza naye ebyo byonna tebijjaawo nnamula nti oyo mulalu abantu bakyega ti oyo mulalu so nga nyina ebyakola ebyamagezi alina byakola ebyaki ebyamagezi kitegeka bulungi kati hadithi eno kyengera kinene gyetuli abasiraamu twali badde ffe abasiraamu ffe bakyampiyoni b'okuyisa obulungi abaana baffe olwa hadithi eyo omuzadde asobola okukola ekintu haki n'agunjula omwana nga tamukubye ekibooko naye amazima gennyini n'amuteeka ng'alina ekintu kyamukola nga kijjayo kyayagala ekyokulabirako nze nze kennyini kitange Allah mukuume amwe enkomerero ennungi Alhaji Tayyib Muhammad hafidhahullah yalina entebe zezi 2 nga zamaliba ngenda okwetegereza bwe nti ng'entebe ezo weeziri 2 mu ddiiro kakati nange mu myaka gyange egyo bagyali 5 oba 4 mba mpita ayita ne peeni ya nayisi nenkwata entebe eyo nfumita bwenafumita eddoboozi lyakola lyampulikira bulungi nenyongerako ewala nenyongerako
eyemu nenjiwa ebituli byayo nga 8 oba 10 13 Allah yamanyi ebituli ebiwerera ddala nanyumirwa nnyo ndi ku butebe bubiri taata bwalina mu nnyumba obutebe bubiri omugenyi ow'ekitiibwa bwajja natu meya yazze yatukyalirako kwalina okutuula okwo ontegedde ewo nenjivaako nenzira ku yokubiri nga ndaba oli sikyalina wenfumita wagazi nenzira ku yokumeka ku yokubiri nenfumita taata bwe yajja atunuulira entebe la ilaha illallah n'agamba ngo kiki kino nange nempulira nga mpedde ku ssaawa eyo obwongo budda bukola butya entebe ya taata obwedda kino kyendi ku nsonga nene taata atambula n'agenda teyanyega yatambula n'agenda takola kuki kiringa ngaokubanga obadde otambula n'osanga empologoma ng'obadde olonda obuku n'ogamba mpedde netambula nekola etya nekuyitako totegeera ddala egenze oba eri mukuneetooloola si bwe kiri naye amazima gali nti taata yandeka naye yerekerawo omuggo yerekerawo omuggo oguluma okusinga omuggo bwe nagiranga bwe nga nkwata ku mukono lwaki wakola entebe zange negomba entebe zive mu nyumba nga tezivaamu nkuze ezuuyo sikyasobola kubikola myaka 7 myaka 8 myaka 15 jangu obutebe bwange obulaba kiwabukola endowooza kiki wazikola kale nga mboneza n'obutebe obwo nga ofudde mu butongo ntawaanya kuva mu butongo olaki wakola entebe ezo ontegedde kyangasa nnyo ngera ku saidi endala okuyisa obulungi omuzadde kwayisa obulungi omwana bwe kusigala ku mutima gw'omwana omusajja John Kitooke yali musajja nga bulidde linnya John onaabuuza nti yali musiraamu yali avuga takisi ezedda pijoti 4 kitange gye yali avuga munnange John Kitooke bwe twabanga tugenda ku luzzi ye musajja bwe yatusanganga ng'ayimirira banga yavanga munda alyoka atuke ku luguudo atandika okuyingiza abasaabaze kati eno waggulu ng'agivuga njereera aveewo yakomyewo okulya langi addayo kukola ne bwe yatusanganga n'ebidomola byaffe n'obulimiro naki twayimiranga buyingizi motoka ya John Kitooke nga tuyigira buyingizi n'abavuga mpaka wali kukakuba akasenge ddala ku luzzi ye n'asigala ng'agenda ne emyaka nyina emeka kati jejo ejejo naye mu bufunzi kankifunze nnyo ale yakiwulire nyina y'abazzukulu nti twagala kwogera myaka baagi kati nzere kamba yambeko oli muto wange okutuusa olwaleero ndowooza ku John Kitooke yafadda ekyalo kiriko abantu bangi abaafa ne mu bantu abangi abaafa John Kitooke yafandiza emyaka nga 2 egiyise kale maarufu bw'abanga osooka okugijjukira ku muntu w'ebbali agikolera olw'olumu ate ono w'omunju akuzaala bw'aba agikolera buli kaseera kubanga yalina obusobozi bugikolera buli kaseera kitegeka bulungi kitegeeza nti nno ate ebigenda kukola omulimu munene ddala kitegerekesa kale nga bwe tugambye nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti omuzadde ateekeddwa okubanga alina shafaka ku mwana era omuzadde taddaawo n'agamba nti ono omwana wange ndi wadde mukola kyenjagadde nedda bal obusiramu bukubanja okubeera omusaasizi eri omwana ono yagamba alaihi salatu wassalam mu hadithi Abdillah ibn Amri ibn Asi radiyallahu ta'ala anhu eri mu sunan ya Imam Abi Dawud Sulaiman ibn Ash'ath as-Sajistani laysa minna man la yarhamu saghirana wa yuwaqqir kabirana si wa muffe atasaasira abato muffe
wangi si wa muffe atasaasira bato muffe baba maze okugoba muffe leisa minna yani toli mwabo abangoberera engoberera entuufu so si nti afulumye mu busiraamu toli mwabo abangoberera mu ngoberera entuufu mu butuufu bw'okungoberera ani igwe atasaasira mwana muto atasaasira mwana muto ni bannange akaana kalina kilo 13 kilo 13 ngolina kyenda sikini Allah kwata omunamwa sikini ye najawula ku yembuzi kulaga nti omuntu ali delicate kati gattako obuto gattako akanyama akatono bw'okakuba kibooka eziri serious ez'amaanyi abiri oba okoze aitida nnene ku mubiri ogwo oba okoze obulumbaganyi bunene ku mubiri ogwo okitegedde ekino abazadde amakulu gano tutandike ogasiriikirirako tutandike okugasiriikirirako era tumanye nti eŋŋumbi gye tugunjulamu abaana abo nabo bennyini nnyini bagikuraminga bagikola batya kati naye buli waafuna ka chance akabaako n'obuvunaanyizibwa ne gwafuga amuyisa mpisa ya nsolo be bamaama ffe tugamba bwe mukuba ennyo abaana bammwe emiggo muli mu kulundira society abasajja abakubi b'abakazi emiggo kaddemu ako mwe bamaama bwe mubeera nga muli bakagogo ku baana bammwe society muli mugirundira abasajja abakubi b'abakazi takitwala nti nsonga yamanye ebibonerezo bitandikira eyo mu 10 mu 20 mu ameka emiggo ne givuga mu kazigo n'oyitawo ng'emiduulu eri omwo agenda omukazi ofutukayo bw'ati akupeka kati ni amwesikambudde kafumirwe yinaga feesi ewulubadde feesi ng'ewulubadde bamuzaali bamulundira ku unufu enkuba yeeyo mama badaga n'akasukane ku kisenge n'asambasamba n'akola ati omugo ne gumenyeka n'akwata omulala kanuuni gamba enteekateeka eyeewuunyisa mu kkuba eri egwa mu makulu g'abaana gye bagamba nti ansaba simuwa ate ansaba simanyi kyabakola ki simanyi kyabayagala eyo kanuuni abazadde bangi bagirina ansaba simuwa ate ansaba simanyi kyabakola ki kyabayagala kitegeeza omwana bw'asirika amujoze ate ne bwayogera amujoze okitegedde guno gwana nga gusirika bwamukuba n'akaaba amunumbayo n'amwongera ate bwamukuba n'asirika aba akapawadde bwamukuba n'akwatayo eyo tagibala bwamukuba n'atakwatayo onajja kuba mubbi obitegedde obitegedde fanako bwebityo ebintu bino munnange mu society ffe wallahi biri acceptable abantu babitwala nti bitegeerekeka naye nga bubuyabuya bwennyini omwana omukuba n'atakwatayo lwaki takutte nga lwaki kiri mbubumbu wana kuba ng'akola ki ng'atidde n'asuulayo omukono oba kategedde bulungi atidde nakasuka omukono eki emabega kubanga ono si switi abaana batuuka kino kibonerezo batuuka n'okutuluma amannya owulidde bulungi taata kuba erinnya ne likyuka anti amaze okukuba wali kati ayisa omukono mu maaso awuliramu omusaayi onankubye taata oba tata wangi yentomedde ankubye taata oba tata yentomedde yani taata amusuubira mu makulu malala tata gyasuubiramu ebyo nga yakyankalanye etomera naye taata wange muzadde wange musuubiramu liini musuubiramu obuntu bulamu musuubiramu lutufu musuubiramu obuntu bulamu kati ebyo sibifuna mu taata ngenda kubifuna mwani kakati nabbi saa sallama yalamula ku kugunjula omwana yaga la yujlad fawqa 10 aswat illa fi haddi min hududillah eno haditha abazadde mwena abali mugiwulirize hadithi ya sahabi ayitibwa Abu Burda al Ansari eri mu bitabo bibiri ebya hadithi ebisinga ekitiibwa mu ddiini y'obusiraamu
kitabo kya Imam al-Bukhari Muhammad ibn Ismail al-Bukhari ne Imam Muslim Abul Husayn an-Naysaburi rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Nabbi yagamba la yujlad omuntu akkirizibwa kubonereza nam omuntu takubwa fawqa 10 aswat waggulu wa kibooko 10 kibooko ezisukka 10 illa okujjako fi haddin min hududillah okujjako nga kibonerezo kiri mu hududi za Allah tabaraka wa ta'ala. Ezo hududi za Allah zirimu emiteeko emeka? Emiteeko emeka? Ebiri. Omuteeko ogusooka al-hudud nam al-ma'rufa nga asse attibwa omwezi omufumbo akolebwa bwati omwezi atali mufumbo akolebwa bwati ezitibwa hudud omunywi w'omwenge kati ebibonerezo ebirina hudud nam nga al-qadhif okutemerera omuntu nam nga shurubul khamr okunywa omwenge kibooko ziba 40 ng'omwezi atali mufumbo kibooko 10 nam ebifanako bwe bityo kati awo kibooko zikiriza okusukka mu 10 illa fi haddi min hududillah. Oba omuteeko ogwokubiri oguyitibwa ta'zir. Ta'ziri kyeki kintu kibeeraawo nga tekiriiko kibonerezo sheria kyakiteekako nam singa omanya nti waliwo omusajja nam oli mukulembeze sultan aliisa abantu empitambi nam oyina haddi eri mu sharia gyateekawo nedda tewali ate kyakoze kyetaaga ekibonerezo ekyo kibuuse haddi min hududillah nam ekintu ekiri haramu enyumba siramu akikoze ku bantu kati sultani waddembe kukola omuntu ekibonerezo ekisukka kibooke 10 ekyo sultani akirina omukulembeze naye taadib okugunjula konna kuli mu hadithi eno okukka wansi yani hadithi kibooko 10 okukka wansi tekiri kye twagamba nti omwana yenna bw'akola omusango n'omukuba kibooko 2 n'omanyiza kibooko 2 bw'omukuba kibooko 5 zimulumanga oli gwe bamanyiza kibooko 2 bwamukuba kibooko 5. Obusiraamu bwateekawo emigo 10 nga yegaaya kyekisembayo akunyiizizza nnyo kibooko 10 kibooko 10 togamba nti zo kibooko zigenda kuba 10 ate mukuba empi 2 ate musamba ensamba bweziti ate mulume. Nalabako omuwali mu bahadithi eno yali agitegedde atya n'agamba kye bayita olukuba kuyisaawo bwoti embooko n'ogikomyawo olwo lumumbu omuntu ng'afunye embooko ezi agikuba n'agitwala bwati n'agizza obwo butujju wangi obwe butujju obwo bwe butujju abantu olaba nga kigendererwa kye si kugunjula wabula ayagala kukola ki ayagala bitiibwa nga sina kubeera kugamba nti ayagala fugabbi mujogera ennyangu nga fugabbi obirabira ku kintu kyolaba nti gwe naawe nga bakikukoze naawe nga bakikukoze tokisobola. Omwana bw'omugalamiza n'omukuba kibooko simuluma bwetaafu kyogati akwate ku bugere wansi olyoka omukuba ekibooko bwetaafu kyobwo ayingire mu kitanda wansi bwetaavu ki obw'okusooka omusibe nga ddala mu butuufu aba tegenda kulwana naawe otuuke okukuba omubiri ogwo ng'omwana tayinza wadde okuyisaayo akagalo aweweeze ku mutima. Okitegedde bulungi nga omwana n'ogamba emikono si kukuba ng'ogalamidde emikono gibeera wansi nga magulu gali ku kisenge n'aluka mukuba kibooko n'avayo n'agwa wansi ddayo waggulu okwo ddala omuntu oyo aba ali mu kugunjula oba kye bayita obutujju oba ero gye bayita effugabbi oba obwebubuyabuya mu kugunjula kitegereka. N'olwekyo bannange mukimanye abalungi mmwe ab'ebitiibwa nti abaana bano amaana Allah gye yatuwa wabeera nga omuddu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba sahabi ow'ekitiibwa Abu Mas'ud Abu Mas'ud nyini anyumya hadithi eno
eri Muslim darabtu ghulaman li nakuba omuddu babanga n'abaddu edda naam darabtu ghulaman li ghulama ono ayogerwako wano tiyali mwana we kubanga omuddu bamuyitanga ghulama batamwanga omuyita abdi wembadde mbulidde batamwanga okumuyita abdi omuddu wange nga balaba kirimu obudiya ya Allah bakitamwanga wadde nga sharia kikirizibwa kitegereka ne bayitanga ba ghulam olw'ekintu ekyo darabtu ghulaman li nakuba omuddu gwe nali nnina mu maka amakulu yamukola ekintu naam fasami'tu min khalfi sawtan mba mukuba obusungu bunninye nempulya emabega wange omuntu ampita i'lam aba mas'ud edobozi ligani kimanye owange gwa Abu Mas'ud i'lam aba Mas'ud kimanye owange gwa Aba Mas'ud i'lam aba Mas'ud awuli edobozi lidingana ekigambo ekyo n'olw'obusungu tiyateekayo nnyo birowoozo lallahu aqdaru alayka minka alayhi mazima ddala Allah akulinako obusobozi okusinga obusobozi bwolina ku mwana oyo bwoli mukola ekyo sahaba gati faltafattu nenkyuka nentunulayo fa idha huwa rasulullah ngenda okulanga mubaka wa Allah budda yankowola faqultu ningamba ya rasulallah huwa hurru liwajhillah mutadde mufulumiza mbuddu khalas wa hurru liwajhillah faqala nabbi nagamba nti amma law lam taf'al singa tokikoze kumuta abadde ali mubonereza nabbi tiyateekayo birowoozo kumanya amboneza lwaki wabula embonereza eyo laba bwefulumye ennamula nga nabbi tasuse kutegeera amukubiraki okategedde kakulu nyaako tesooka muzina akoze eki ako komukubidde katono kali wali ledda yafulumye ennamula nga tamaze nakuwuliriza kyakoze kubanga ennamula eri kunkuba regardless ono akoze eki kitegerekese nga bwoyita ku muzadde n'omugamba maama gundi kyekyo kyokola akoze tontonga tombuli kyakoze eyo enkuba omuzadde tetukuba mwana we tombuli seeta kumanya kyakoze abyenva yasize girasi entebe agifumise peni ya naisi akoze seeta kumanya kyakoze omwana takubwa bwatyo yetaribiya nabbi sallama ku mbeera eno yamugamba nti amma law lam taf'al lalafahatka nnaaru au lamassatka nnaaru toba kukikola noota omwana ono omuliro gubadde gugenda kukuzingako hadithi eno nkulu nnyo eri abazadde tumanye bannange nti bw'abanga ono muddu watya ate omwana shekhe ntiddemu nyinawo ebibuuzo bibiri byenjagala obinyambeko kakati ebizibu by'abaana abato mbiwulidde naye waffe bayina engombeega nti omwana takula wa muzadde we embeera zonna olamu lwandooza nga muto naye abaana abakuzeemu ne bafuna ne ku busente abazadde basigala bakyatulugunya abaana abo n'atuuka n'omukolimira olw'okuba takoze oba kyayi nakola oba kiki ekyo kimu ekyokubiri lwaki abazadde abadde basuubirwamu okubeera nti endera gye balereddemu abaana bali ku nniya nnungi nakineki batuuka ekiseera eky'obukadde nga bali eyo mu kyalo bokka abaana batoloka butolo abaana bagenda kugamba ngaolaba tebafiiriddwako ansa gyendeeta abaana okuva ewaka bwali buwanguzi bunene wangi abaana bangi okuva ewaka bwali buwanguzi bunene baavaawo tebakwagala kitegese bulungi kati ogenda okkakkana yegwe yennyini oli wadde tokyasobola kumukuba naam eri feeling mutima ekyalimu obwagazi tebwezimbayo mu mutima kategerekese ogenda okakkananga maama taata bali mu kyalo eyo batudde eyo bali mu kutunda njulu bali mu kuluka bibbo abamu bali na mukusaka nga yeni omutabani wekaawo naye bambi bwe yakula
tiyafunamu gaddangulu isigana obubuyabuya buli bweyafulumirako ewaka nam wahakadha kakati netubeera nga ffe abazadde tufube nnyo abaana baffe okuva ewaka nga batwagala bannange tufube nnyo abaana baffe baleke kubeera nga tebafuluma waka takhallusan nvaddi wano tufube nnyo omwana afubulumewo nga bwatyo bwafiiringa olw'obubi bwe so so olw'okuba gwe ddala mu butuufu nti obadde ogwana kudduka kitegerekese kubanga ekinjogeza ekyo sheekh naye wali mukuba kirala kano sikeerabira kano sikeerabira andi ensonga ziri bbiri lwaki abazadde bali mu byalo yokka bokka n'abiri n'abanga ataaza nga ina abaana 10 ekyo kyendiko kati kiri ekibuuzo ekyokubiri sinakigendako nam kati kino tekitegeeza nti bano abaana tuli banywezaamu feelings ezo mu bifuba byaffe bifuba byabwe omwana asuubirwa olufunamu amagezi bwati okutegeera ebintu bino wammanga nti okwo okubuka ensala abazadde bakukola balowooza batugunjula balowooza batulongooseza balowooza batufuula abantu abavunaanyizibwa mu society ne batamanya nti osulubu eyo eyonoona kitegerekese kati gwe okuze tokyali mu renji ya miggo gye gy'oli kitegerekese bulungi obwongo buzze ositule omukwano eri omuzadde oyo kitegerekese awo nvuddewo ekyokubiri abazadde bangi tebakoma kubeera nti nno abaana bano bakosebwa nga bato era omusiŋŋaana amugoberereza newe yali badde afunamu okwagala n'asigala nga obukyayi bugenderera bye bino obutaba bwenkanya wakati w'abaana obutaba bwenkanya wakati w'abaana balina endowooza egamba nti omwana ali obulungi bano bagande badde mu muyisanga bebaagadde n'abaleeta ku mirimu ne bamubba n'avuga emmotoka n'agenda mu kyalo maama gundi ankola bwati n'atandika okulabirira baganda be ng'abalabirira ku pisto so si nti ali mukubalabirira nti ali mukulabirira baganda be oba ontegedde bulungi so ng'ono omwana ayagalamu kintu kimu si kuba nti mwetefutefu muganda watandika okutambula kukubonga ng'asabiriza naye ayagala omuzadde osituke omyuka amaaso muganda wakwatya omulimu nuyisa bwotyo nokola bwoti wama jangu onomuze ebbali bisibu tebirina magezi ono akoseddwa n'omuze ebbali n'omulaga nti mubutuufu naawe sharinze peyini ye ne kati munaye muganda tumukole tutya tunamere kati kyekinakusanyusanga bye kyekinakusanyusanga nga ali ku gundi bireke muleke obukali mweka kapito akole waliwo bola bakosa mugire gwo nti nenga ono omwana ayaga n'okwenkanya okuli okwa common sense okwo omuzadde ne kukubulamu abaana okubasaba nga bw'obasabira nga bw'obasabira kibaana bange nti nyina obwetaavu ne Allah abalongosize bwe bamufunye saba Allah agire bwe bamufunye Allah gwabagazizza amanye nti eno waliwo embeera bweti kitegese bulungi omwana yenoonya subhanallah nga lwaki muli awulira nti nno omuzadde ono akola ki darusu ya alaqidatu awalan egenda kuba oluvannyuma lwa darusu ya Umma House insha Allah tabaraka wa taala naku z'omwezi zigenda kubeera 27 28 29 ya Umma House ate darusu ya alaqidatu awalan egenda kubeera naku z'omwezi 3 4 5 omwezi ogwa Januari amma eya Umma House yakubaawo ku nkomerero y'omwaka 27 28 29 ku ssomero lya King Fahd wali e Busega eya alaqidatu awalan egenda kubaawo nginaku z'omwezi 3 4 5 mwezi ogwa Januari wali ku IU Females Campus e Kabojja. Wafaka Allahu al-jami' bima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.